muggalo ogwalangirirwa omukulembeze w'eggwanga mu kaweefube w'okwerinda COVID-19 emirimu egisinga gyassibwako envumbo era nga bannayuganda bangi okuggyako abo ab'enkizo be bakola. Mu mbeera eno bangi ebyokulya bawamma biwamme ng'abandi ennimiro zaabwe ze zibeeyimirira. Kyokka wano e Namugongo mu Kiramu disitulikiti y'e Wakiso waliwo bakalittima abaasayo emmere y'omutuuze abadde aweza yiika kumpi 7. Mmere yaffe okukeera ku makya nga yasaayiddwa ng'ate etuuse okuba nti egobererwa okuba nti eriibwa ate nga batukubidde amasimu baneiba mu kiro 7 nti emmere kye bagikola ne baleeta fuso na fuso nga batikka emmere okuba nti bakola ki batwala emmere eyo. Twali tulima ne bajja ne baleeta amagye ne container amagye ne gasobola okukola ki otugoba we tulimira naye nga tulimira ku kibanja kya muzeeyi waffe Sewatti Amington. Bannyini nnimiro eno batuuse n'okwoza ku mmunye nga tebakkiriza kyatuusewo kubanga emmere yaabwe omuli amayuuni, muwogo n'ebitooke bisanyiziddwawo. Nega tuwambiddwa bawo batuwamba bakoza maanyi mundu. Kigambibwa nti abaasaanyizaawo emmere yaabwe bazze kiro era ne balekawo ne konteyina. Badropinga konteyina ne tugamba tetujja kukola fujjo, tetujja kukola kika tubaleke. Naye twagenze okulaba ne twekubira enduulu ewa chairman, ne twekubira enduulu ku poliisi naye tukitegedde nti ku ttaka lino kuliko enkaayana ezimaze akaseera kyokka ng'ensonga zibadde zikyali mu kkooti. Kino twakajjako ababaka nga bajja ne balabawa ebintu bino ebiri wano. Gye buvuddeko ab'ekitongole Kiramuzi bategeeza nga bwe watali kiragiro kya kkooti kyonna naddala ekikwata kusengula abantu ku ttaka kijja kuteekebwa mu nkola mu kiseera kino eky'omuggalo. Njagala kukyemfasayizinga nti tiwali muntu alina okuba ng'agoba muntu ku ttaka ku biseera bino okuba nti execution zonna baziyimirizza. So omuntu bw'aba ng'akuleetedde court order mu kiseera kino atuukirira abakulembeze basobole okukuyamba atakutuusako obulabe. Poliisi etubuulidde nti ensonga zino yazitegeddeko era ng'etandise ogwayo nga bulijjo. Nga yagudde obusangira tutandise okunoonyereza nobaawo n'omwami omulala naye nga mujaasi agamba waliwo konteyina ye yabaddemu ebyamaguzi mukono n'emmere n'ebintu ebyabadde mu konteyina wo okuliraana ne we baasaaye byabbiddwa. So tuli mu kunoonyereza ku nsonga ezo. Kyokka esabye abatuuze okukkakkana ng'ensonga zino bwe zigonjoolwa.